buli muntu ajjamu ng'amanyi nti amanyi naye ffe buli nga Ssebatta wakugamba nti jangu muvubuka mpulirize ku luyimba lwo osula teweebase naye olwaleero nesiwulirangayo muvubuka agamba nti waneka ngene nebuze ku musajja ono Ssebatta mpozi ate abalala kakati ng'oli omusajja gwe neewunya omwo nabadde ndowooza tinyiza namulabako wano Mukama naye tekikkiriza ye kamiliyoni ng'akusanga nakuganuza ekino gwakikola oti kino kintuuse kuwakigwe naye gwakiyitako oti omusajja oyo naye mutumugireko mu ngalo bano ng'akumuuza nga tayagala butabuuza ne bweba mundiina ekidumanga mwakigasi ng'asooka kunyumya naawe n'akuluusa kino nakiri n'akubulira ebizibu byayitamu n'omuwa ku magezi naye nga nze amagezi gensinga okugaba eri abayimbi kusirika nakwefumitiriza. Muze nakino ndowooza tukigatteko lumu waliwo abatunuulizi ba music ekintu kye bakuteekako nti bannange ate era nsanyuse nnyo okusanga bannamawulire abangi bwe bati mumutulindiridde era tubeetondera okubalwisaamu kubanga gye tuvudde eri wabadde ebitulwisiza ebitukwataganyizza. Erinnya bampita Fred Ssebatta erya Lord abantu bwe bali ntuuma naye kanendanga kubagamba nti ndi star of Africa nga bo baga nti affe tukutumye erya Lord olw'engeri gye nayambalanga n'okulabika bulungi ku stage. Temunaba okusenya enviiri nali mata ddala kaakati nsanyuse nnyo ate ne bannange nembeebaza bonna abazze okumperekera kubanga sina bwe nagambye bwampaka nti wange jangu naye olaba abaana bonna bavuddeyo buli omu kasaya yabulidde nti nno kintu kivudde ku mukadde waabwe ate era neebaliza wano mu bantu bano munnaffe ali mu bigere bya jjajjaffe Christopher Ssebatta okuba nti yeeyisa bulungi ate era neneebaza munnaffe Matyalima taata w'abayimbi okuba nti tutabagana n'akumaakuma ate neneebaza nnyo ak'ensusse omukulu Dani Mugula yankwatako nnyo yaŋŋamba nga naleetanga ennyimba nenzituusa ku ofiisi ye n'agamba nti mutabani wange togwamu maanyi nti okuyimba kujja kuba kulungi yongere kuyiya ennyimba naye nakijjukira luvannyuma nnyo nga ndaba ennyimba zimpeddeko zentuuda neŋŋamba omusajja ono yalengera atya kale kyenva muwa nnyo ekitiibwa ate era mwagala nnyo n'abayimbi abalala. Neneebaza omukulu omulala ye Professor Hane Sensua akubye ennyimba zaffe okuva nga tutandika n'okutuuka kati ye muntu endongo yonna eya solo gy'owulira mu nnyimba ezo omukulu oyo tukyalina mukisa nkinyina yazikola. N'olwekyo ekyeggulo kya 13 Desemba tumwesulunga naye okumulabako nga balaga obukodyo bwonna ate nga n'ennyimba ajja kubanga azibakubira nga bw'oluwulira eri nalina ekizibu kimu nti ekyo nkyaya nnyo nga njagala nnyo ekintu kyange kivuge nga bwe nakirikodinga awo nno nakyayibwa abakubi bangi ogira kuti nga mugamba konza agwedde ebbali tosobola so nga nange ekyakuba sikisobola naye nagamba nti ddako ebbali njagala kuweereza abantu ekyo kyennyini kye nalikodinga era kyokola nti oluyimba olwange olulitandika oluwulira buwulizi nti oyo Fred Ssebatta. Neebaza nnyo abakozi bano abamu betulerana nabo abalaba bagambye amannya gaabwe abaatandika nange ndi musajja mukambwe mu kutendeka naye mwenna bannange benakubanga empi mbasaba mu nsonyiwe
Musonyiwe nnyo. Akali kakabino k'abantu nako kubanga nga newakawaako kasangayo nengakuba. Kati bulefakulu okwongera. Naye munsonyiwe bannange mbayise buli omu. Ekirala kyenjagala okwetondera era bannange tewali atasobya. Bannamawulire bano bwe mbalaba mwenna oluusi waliwo kye nabakola. Oluusi waŋŋamba nti wange jangu tusisinkane ku kifo kyonna nkuggyeko interview ne sikikola n'otambulira obwereere. Naye bannange mbeegayira mbasaba munsonyiwe tukwasaganye omulimu guno buveemu ekirungi kubanga ekirungi bwe kinaavaamu tekiri kubanga nzekka nekiri ku lwa Uganda yonna kubanga jjukira mbagambye nti ndi star of Africa. Abantu bangi abagenda okubeera ku mukolo ogwo abalala bagenda kuva wabweru wa ggwanga bajje balabe kubanga nze sibayitangako nti ngenda kuwasa tibanajjangu mperekere ngenda kuwasa. Kakati yenna ayinza okuganda omusajja naye bambi emyaka 42 ng'ate taseesetuse kuva waggulu naye kamuyambe bwe nti nja kukyaniriza nnyo bamaama ne bataata bannamawulire mwenna mulinamu engeri gye mulamba ebintu bulya bulizi nze nti tugenda kukikuba temukikuba taata mbeegayiridde bamaama temukikuba bakiwanike buwanisi kubanga omunakikuba munaba munkoze bwesinayo mukisa mulala ate omukyala oyo nebaza omukyala Big events. Lwaki mwebaza nti yasobodde okuvaayo simulaba nako buli kaseera njagala mbe nga mulabako sikulwanga abula ewali tekutwala muzeeyo kakati omukyala oyo ng'abaami bangi nnyo abategesi b'ebyobulwana naye tebasobodde kukikola naye oyo banemumunyoogere kakati mumbeera eyo mwebaza okubanga mukyala ye yasobodde okuvaayo ate si muntu mukulu nnyo nga bwe tulowooza naye kikwewuunyisa abaami baalemwa nga buli antuuka waliwo abantu abakuleeta n'ennaku n'obusungu naye ebyo n'obumala gabireka n'ogamba nti asijja kwogera naye bannange ngambadde nkyali mu kwetondera bannamawulire bwensobezza bwe nayiwa n'essimu nesikutuukirira omulala yaŋŋamba ki kwegamba byonna mbasaba munsonyi mwami sebuya ogenda kunkalakata naye olugambo zimba buzimbi taata leero tumegula twegayiridde tumegula n'abane besimanyi mwenna namba bisimanyi manya ndiyize simu yange oyinza okunkubirako noyogerako nange ndi musajja ali simple siibumanga ku bantu oliyinza bwankola ekintu ekifaanana kitya engeri zange za kusirika busirisi kale mwenna bannange neyanziza nnyo bakubireko bannamawulire kati nga bwentyo lwe lugendo nalutandikira mu gurupu y'omukulu ono mu super singers naye nga jjukira nti emabega eyasooka okunsembeza ye mukulu Dani we nawandiikira ebbaluwa ne muganda njagala kujja kuyimbako mu kivulu kyammwe kyali nekibuna katwawo kibuye White Nile nanzikiriza nga teyeseemu n'agiramu abayimbi ebiseera ebyo abasinga abakulu abo baali si bangu nnyo okuddamu amangu ago naye yawandiika ebbaluwa n'agiddamu nga neyange nagiwandiika mu mukono sebonkusaba n'aŋŋamba nti jangu ebintu byavaawo nakanikanga abamanyi nakanikanga emmotoka nga wansi mbeera eyo nga nnyimba abamu babimanyi naye nga nkanika eno nali musajja mukanisi mulungi wa munyimba era nali ku buddaala lya foma wali okanika
wali makanika nkanikira mu Ndeeba ng'okanika ki muzeeyi nkanika mmotoka nga kitone ky'okuyimba tekirina kwambala nga kimwe ekirina ekyogambye nti no bampuliranga nga nyimba mu mmotoka oyimba bw'okuba sipaani ate olwekirala kyembadde nzeseeyo kyekyekimu okubiwa ebikonde nabikubirako ddala era kyabinjako yali akisidenti Katonda ng'akuvuga ebikonde paka ku mutendera ki buno gwaffe sibikonde byakumwenge nalinga ntendekebwa ddala butendekebwa nga ndi mukubi bulungi kubanga ebiseera ebyo twalinga batusirako sepulingi ezo nga kubabalira ekikonde kyotwala kiri kisi naye ndowooza nakoma ku kilozi mezaani ng'ebala 28 wagwakabenke ogamba omusawo n'agamba nti tokkirizibwa kuddamu kuzannya bikonde so ngumpinde essaawa zino akuyingiramu byamanyi anti waliwo abaganda bagamba nti bukadde bwa mpeta nga yali munafu kale kati okuva olwo netugenda mpolampola ntuuka nina oluyimba naluyiya nali ndowooza nti lwange nzekka nga nalutuuma nti baana bange no nali ŋŋamba abavubuka kivubuka kyange yimirako bakulabira oyo mutabani wa Prosi Ssebatta omugenzi gwe yaleka omugwati kati nali ennyimba ezo nga njagala kubalaga nti siina nnyo kyenjagala kuba kyenina naye okujja okubaweerera kati nenvaawo netukola matendo ne banungi nnyo yakola bulungi nnyo okutuusa ekkusiza ddala lwe natandika okulwala kubandwalidde emyaka ndowooza kati ena n'emyezi nga gijo naye nga mmanyi nti Mukama agenda kunsobozesa kati omukyalo bwe yafaayo n'agamba nti kanteke mu musajja ono ssente mutegekere ekivvulu nkyewuunya nnyo maama ndowooza ebyo bitonotono ebyosiba binjagadde bwe ekisinze abavubuka bano